Ndabe Sarah mu video ng'asanyukira mundabe. Nange lwasanyuka bulala. Obogenda onyambaliremu. Genda onyambaliremu kulinze. Nange Sarah nsanyusa okufa obufi. Sarah Meloni. Meloni yerinnya eryobusiizi. Meloni. Brand name ye Meloni. Ye Meloni. Okay. Yali alina kupapa. Banange. I got you smart. So what you said, Abe? Wow. So kagamba abantu wano ku HK Media biki byoyagala bakukolere. Yakala. Bakule. Waka. Oyagala bagule wakawo bambi kikazi. Bagenda kugulako waka. Amina. Basibule tuve wano. Batumidde nnyo. Senyo. Abalungi muli mutya ndi wano ne mukwano gwange Sarah oba mumujjukira omuwala ono oli otya mukwano? Oli fine. Nzize leero mulabako. Oli bulungi? Ng'okubyemu akateeteeyi akalungi. Kampi? Omansula? Kati watandika okumansula? Abalungi bakwano ndi ne Sarah ono mukwano gwange olunaku olwaleero mbadde muleeteddeyoko ku ngoye. Tuli ku Bwongo Mechanic Bwongo Foundation. Gye nasanga omwana ono n'ensalawo omuzaalira kati mwana wange si kyo Sarah? Esanyu? Olunaku olwaleero muleeteddeyo ku ngoye nga mbakoola mwenna abawagira HK Media, abawagira Hadijja Kigozi, mwenna abalina omutima ogwagala abantu. Nti bambi mumudduukirire abakyala gye muli eyo ng'osobola omugulira ku pads ng'ezo, osobola okugamba nti katumuweyo akasente asaleko enviiri, katumugulireyo ku matu. Osoma wa? Ewa. So bambi bakwano mbakoowoola mwenna abalina omutima omuyambi nti mujje tubeerewo ku lwa Sarah ate tulabe nga naye abeera bulungi si kyo bebe? Amina. Ekyokulala Sarah ono by the way guys, mukyala mukozi ayina ebintu byakola, ebintu binene nga naawe omuntu wa bulijjo tosobola bikola. Akola art si kyo Sarah? Genda onesere art wogokola ndala. Duka emisinde ndawo omwana adduka. Mwenna wali ku HK Media balungi abatulaba yenze Hadijja Kigozi mwebale nnyo okutulaba. Nina omwana aneno bamuyita Sarah akola art. Nsaba bakwano mujje mumwagire. Mujje mumwagala ate ng'abeera wa mwami ono omwami Mechanic Bwongo. Omanyi si kyangu. Amina. Bannayuganda okukkiriza nti ate mu kifo ky'okukabirira okubawa ate nabo sometimes balina okuwa. Naye ng'ate kyawa Katonda kuba ne Bible tugamba nti bless the hand that is giving and that is receiving. Abantu abasinga batuka kuva mu nsi muno nga tebakkiriza nti nabo mukono gw'amaanyi nnyo mukubaako ne kyebawa bannaabwe mu mbeera y'okuba naazaako ennaku. Kugamba balwawo okukkiririzamu nabo basobola okuba vasiri oba akazigo akasiiga okusiiga bannaabwe tebasobola okwesiga ne bawona obulumi ennaku n'amaziga. Naye nkwebaza nnyo mani omanyi nonze kyankwatako nnyo tonneebaza nnyo kyankwatako nnyo bwe wansanga wano ngamba nti
engeri gy'oli taata omwana oli Saala nkwatako nnyo lwaki sitambulako naye ekintu abasinga bajjawo ne badduka era next weekend ngenda mu Kima tugendeko ku KFC era ate n'abantu munna abasinga bajja wano abalinganga ggwe n'abasinga okufaanana nga ggwe nembawo n'ekyokulya ne bagaana okkirya olwa soze nina wano simanyi lwaki sagala kozesa kigambo ekyo naye mu mbeera eyo naye nkwebaza okukyalirako mechanic Rabongo at village ekwetaaga nnyo webale n'okukkiriza nti Mukama akubless nze ne following ennene ate era n'okukkiriza n'okubaako n'ekimu eky'ekkumi ky'otoola eri abaana nga basaala abantu abasinga balina following ennene nga gy'olina naye nga bakoma kukama bukami tetenkanya ngeri gye bagikamamu naye okubanga Mukama akublessinze ne following ena tunokkiriza nti naawe olina oblessing abantu abalala kintu kya muwendo nnyo nsaba abantu bongera okugoberera kuba ndowooza tandise okweyawula mu bangi obalaze nti gwe alina following ow'ensonga abantu tebakufollowinga just kufuna mawulire naye ate bakufollowinga n'okwongera ku impact ku bantu nga Saala ne ku bantu abalala abandi badde nga Saala mu bitu ebirala neyanziza nnyo webale kutukyalira Rabongo at village kukkiririzaamu nnyo metaniko Rabongo okwagala nnyo nange ng'omuntu ndiki simanyi kyendi naye nga ndi wa bulijjo so kakati bulijjo omuntu yenna nga ggwe okukkiriza nti muntu wa bulijjo n'ategeera nekikyali n'atandika okulivinga obulamu obulina purpose sikyanjawulo ekyo kiba kitone it's a talent abantu abasinga ab'ekyo kyoli naye n'akikinala ku banna abalala n'abajojobya mu mbeera yonna nga yeerabidde ekyo kyoli ekyozudde kyoli so Mukama akumpeera omukisa nkubiriza abantu bonna bongere okugoberera media eno media ez'ensonga bwezi tibazi bazaagazi kajanja kubanga kati Saala essaawa zino adduse mu nju alikalira mukaaba lwa ssanyu alize nakabiramu wano nenda wakusanyulye ng'akaaba Saala ali mukaaba wamma akaaba Saala Saala tasobola kaaba mukyala mugumu jangu Saala ndabe artipiece yange gyondeetedde gye wankoledde ayina nyingi nnyo ekitenkanika wow this is so amazing yeneyo omukyala bannange yankoledde ddala nga yenze nakola kafiga kubimbye kafiga Saala wankoze ng'atunudde eri emabega nga seeraba bulungi ng'ava ku luzzi wow this is so amazing banaye bakwano mujje muguleko ku Saala ku artpiece besides being with Celebrity Pulse mukyala mukozi akola artpieces zino you're not gonna believe next Saturday njagala tumukwate ng'akola ebintu bino guys mukkirize nti ddala yabikola abantu bangi balina emikono naye bali ku street batudde awo okitegeera basaba busabi naye nga ate bambi omuwala ono ye yayawukana ku bawala abo ku bakyala abalala neddira fumbe Saala ate kati wakoledde neddira fumbe Saala jangu wano osaba abantu bakuguleke artpieces z'omukwano basabe yemerera awo wennyini obagambe yemerera awo oli shy abake mote mukole bwake bajje baguleko wakawo omuntu na sente mmeka buli piece atatu mitwalo asatu oba esatu asatu oba esatu amuntaza atatu naye ng'oli simati nnyo ani yakoledde akateete akalo mami okay jangu otule wano eno nkyayagala okulaba munnange so kati njagala ku Saturday jja
wenzijjawo nkolereyo ko at PCM kale njagala ntuulaawo ntunuulira amaaso nga wonsiiga. amen Amiina. Kitwala eddakiika meka? Kozesa Tojja kunnimba? Kisinziira Okay. Banaye abakyala abali eyo, ono mukyala munnamwe Sarah, oyinza omugulirayo ku deodorant ng'ezo, oyinza omufulirayo ku pads, oyinza okuleetayo ku ssente asale enviiri, oyinza omugulirayo ku bugatta. Abalina engoye, alina Mechanic Labongo Foundation weerinnyo, ate Rabongo Foundation weerinnyo, ate nga nze ono ye gwe nakwatako ye Sarah wange. Ono ye Sarah wange gwe nakwatako. Soba kwano ngenda kubasibula olunaku olwaleero, saagala nnyo okubeera nga ndwawo. Natandise nno nga selfie nkwata ya ddakiika 2 naye maliriza ndi mu ddakiika kumpi 10. Mwebale nnyo tuwagira, mwebale nnyo okutulaba, mwebale nnyo okutusapootinga. Sarah, sibula abantu. Bye. Hey, this African, yabikola. Abadde ali mu gguluka wennyingiridde. Nasubiddwa omusanga.